Ken Champman Kigozi alangiridde nga bwanyisa ogw'obusawo guno mu Uganda oluvannyuma lw'okugukulungulamu emyaka egisoba mu 40. Champman omusawo e Mengo okwasanguza bino abadde asisinkanyeemu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu ofiisi ye ku Bulange e Mengo. Champman ono ategeezezza nga bwanyisa omulimu guno nga musanyufu ebyensuso era nga bingi nnyo byatuuseeko era n'asiima nnyo n'omukwano bannayuganda gwe bamulaze. Njagala okwebaza nnyo okusinga Katonda kubanga nga sinajja wano mu Uganda Yesu yansisinkana nandokola. Kale olugendo lwali lutandika olupya okutambula ne Katonda nandeeta wano mu Buganda mu mwaka 1979 nenzija. Amin yali yamaze bamugoba naye nga nasangawo we najja Binaisa yali presidenti. Anyway, bingi. Naye okusinga njagala okwebaza nnyo Katonda naye era Ssaabasajja Katikkiro abaana Uganda mwenna okutwaniriza. Mwatuwa amannya. Mwawulidde nti nze Kigozi muzzukulu wa Bwalisimbe Neidira Fumbe era Mukama nampa omukyala nampijja. Naye mutukkiriza okubeera nammwe naye mutwaniriza bambi kya muwendo mungi nnyo. Ssebo mwebale nnyo, mwebale nnyo, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tubadde tulina essanyu lingi nnyo wano mu Uganda era tetugenda olwakuba tetwagala wano, twagala nnyo wano era wano mu butuufu mu ngeri nnyingi wano eka kaakati this is home. Kigozi ono nga bwamanyiddwa abadde ne mukyala we Nampijja ssaako n'abamu ku basawo e Mengo agamba nti wadde addayo mu nsi ye Amerika okuwummula naye yeenyumiriza nnyo kuwa walese eddwaliro lino ery'e Mengo. In many ways naye ndowooza twagala okutandika kusaira eyo tetulina ennyumba even so twagala okufuna home kyempita home base naye still twagala okujja wano tusuubira okujja era tusuubira ddala okujja n'okubakyalirako. Naye kasita nsanyuse kubanga dental eddwaliro liri mu engalo nnungi, in good hands. Professor, CEO, Executive Director Dr. Nsingo, mu dental wuyo akulembera dental Dr. Ajiramabazi. So ngenda nga mpumudde. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza Dr. Kigozi ono olw'okwagala obuwangwa obupya obw'e Buganda gye yasenga n'atabuvoolera ddala. Katikkiro asabye abantu ba Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Enkulu ennyo tulina okwefaako tunuulira obulamu bwaffe ng'ekikulu kye tuba tusoosoowaza. Bagamba bw'otafa ku bulamu bwo ekiseera kituuka n'olya eddagala ng'alya emmere. Bw'otafa ku bulamu bwe ekiseera kituuka n'olya eddagala ng'alya emmere. N'olwekyo tufe nnyo ku by'obulamu tuleme kulya ddagala ng'alya emmere. Okuyiga okwekebezanga endwadde beewala okulwala n'okwonoona ensimbi ennyingi ezigenda n'okujjanjaba obulwadde. Era nga bwe tumanyi ebintu byonna ebituwoomera bya bulabe. Naye ekyennaku ate tetufa nnyo ku mannyo gaffe. Twerabira nti amannyo bwe gataba malamu oba ekibuno kubanga biri mu mutwe obulamu bwo bwonna busobola okwonooneka ne buggwaawo. N'endwadde ennyingi nnyo eziyita wano mu mannyo ne zitigenda mu mutwe. Awo nno tufe nnyo ku by'obulamu, tufe nnyo ku mannyo gaffe. Abantu bangi tebamanyi nti olina okugenda ne bakebera amannyo waakiri omulundi gumu mu mwaka. Abantu tebabimanyi, abamu bagenda ne batukebera ebibumba, mitima naye ne batakebera mannyo. N'amaaso nno gano balina okugakebera waakiri omulundi gumu mu mwaka. Ne bw'oba toyambala gaalubindi bakubuulire nti awo wooli tambulira awo. Dr. Ken Champman Kigozi emabegako Kabaka yamusiima n'amuwa engule esinga mu Buganda emanyiddwa ennyo nga ejjinja ery'omuwendo. Kyeyune nno Zaitun Nabakooza, Beg Television.